candidate Yoweri Kaguta Museveni, having obtained the highest number of votes in the election and the votes cast in his favor being more than 50% of the valid votes cast at the election, the Commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Museveni Kaguta Museveni. Ebyo bye bibadde ebigambo by'omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi akawungeezi k'ennaku z'omwezi 17 January omwaka 2026 bw'abadde alangirira president w'eggwanga nyaffe Uganda agenda okubeera nti atutwala okuva omwaka ogwa 2026 paka omwaka ogwa 2031 era ng'alangiridde nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ono nga yabadde ku bukulembeze bw'eggwanga nate era nti azzeemu okutwala entebe eno okuva omwaka 2026 paka omwaka 2031 kavuna kekibadde nti tetubadde ku mutimbagano oba nti internet ebadde teriiwo kyagala tuyiteeyitemu kwaliza ati nga bwe zitambudde mukwano gwange oyinza okuba nti wobadde ebintu obadde tobifuna butereevu katuyite mu results ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kazituwadde olunaku olwaleero tujja kuba nga tutandikira ddala ku president Yoweri Kaguta Museveni yakutte ekisooka ku percentage oba ku buli 100 afunye ebitundu 71 n'obutundu 65 71.65%. Obululu bwonna okutwaliza awamu President Museveni afunye obululu obukadde 7,946 mu 772 obukadde 7,946,772 era ng'ono yabadde candidate w'ekibiina ki the National Resistance Movement oba kiyite ki NRM. Mu kifo ekyokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku buli 100 afunye obululu 24 n'obutundu 72 oba gye wandise 24.72%. Bwe buba bululu okutwaliza awamu obulondeddwa n'abanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu obukadde 2 mu 7,238 obukadde 2 mu 7,238 mu kifo ekyokusatu muna FDC omukulu Nathan Nandala Mafaabi oba amanyiddwa nga Nandala Mafaabi Nathan James Nandala Mafaabi ono yafunye obululu ekitundu 1.88 ku buli 100 1.88%. mu bululu n'abanga yafunye emitwalo 29,39 2,000 bannange wulira 209,039 bwe bululu emitwalo 29,39. Mu kifo ekyokuna omukulu ow'ekibiina ki ANT Mugisha Grigori Muntu Oyera oba Jeno Mugisha Muntu ono yafunye obululu emitwalo 5,926 kati ekitegeeza bwoddira President Museveni wamu ne Bobi Wine ababiri bafunye ebitundu 9,6 ebitundu kale tugambe ebitundu 9,5 eby'obululu obwalondeddwa byagenze eri mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna birangiriddwa akawungeezi k'ennaku z'omwezi 17 January omwaka 2026 wabula we bigenze maaso n'okuba nga birangirirwa intaneti y'eggwanga ebadde teriiko era ng'emikutu egikozeseddwa okubeera nga information eno esaasaana n'okuweebwa bannayuganda zibadde TV za Uganda ezibadde live
wamu n'emikutu gya radio egy'enjawulo olw'ensonga nti internet y'omu ggwanga ebadde teriiko. Kati we tuba nti no tuvudde ku bano abana abakulembeddemu ojja kujjukira nti abantu abeesimbawo baali 8 bweddu. Kati oyinza okwebuuza nti we tuba tuvudde ku bano ate abasigadde kibadde kitya. In fact nga tetunnagenda ku basigadde, President Museveni olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okulangirirwa kiba kitegeeza akoze record numbers. Bukya yeesimbawo okuva akalulu ka 1996 abadde tafunangako bukadde 7,900. Nkiddamu, President Museveni guno omwaka oba akalulu kano aba akoze record numbers. Buno obululu bukya atandika kukulembera ggwanga lino abadde tabufunangako obukadde 7,946. In fact bw'obanga otunudde mukebere percentage, kalulu akasooka ka 1996 yafuna ebitundu 74, 74.3%. Wabula ate si gwe muwendo gw'obululu gwe yafuna, era okuva olwo abadde afunira wansi wa 70%. Ojja kujjukira nti mu 2001 yafuna 69.3%, mu 2006 n'afuna 59.3%, mu 2011 n'afuna 68.4%, 2016 n'afuna 60.6%, ate 2021 akalulu ako kasooka okubeera nti abbinkana ne Kyagulanyi n'afuna ebitundu 58 n'obutundu 4 ku buli 100. Ekitegeeza nti omulundi guno enebeera record oba ziba record numbers z'abaafunye abadde tazifunangako. Bwe tutunuulira abantu abalala nga bwe bazze bafunamu obululu ng'oggyeko bano nga bwe mbakunnyonnyodde, ojja kutunuuliramu mu kifo ekyokutaano wabaddewo Buliira Frank Kabinga. Omukulu oyo abadde nno tanoonyeza ddala Kalulu, wabula yakutte kyakutaano n'obululu 4,459,959. Mu kifo eky'omukaaga Kasibante Robert ono naye abadde afunanga obuzibu bw'amaanyi nnyo okunoonya akalulu, yakutte kyamukaaga. Yafunye 3,34,400. Wabula ate Munyagwa Mubaraka ye olumu abadde alabibwanga ng'anoonya akalulu, yakutte kifo kya 7 ne3,166,666. Mabirizi Joseph ye yasembye n'obululu 2,13,458. Kati bwe tugenda ku bannayuganda nga bwe balonze oba bannayuganda abeewandiisa okulonda, kigamba nti baali obukadde 21 mu 64,968. Be bannayuganda abeewandiisa oba babadde registered okulonda obukadde 21,668. Wabula ate bw'ogenda ku voter turnout, abantu bazze batono okusinziira ku bantu abeewandiisa. Yes, abantu babadde batono olw'ensonga baalaze nti obululu we babugatta omugatte bwabadde mu bantu obukadde 11. You get the point. Katusobola okuba nti no tusembula tugendeko okuba president ba Uganda okuva Uganda we yafuna obwetwaze. I think awenje okubeera nga nkomekereza olunaku olwaleero. Omwaka gwali gwa 1962 paka 1966 president wa Uganda eyakulembera eggwanga lino yali Sir Frederick Edward Muteesa II. Nabeera president ow'eggwanga lino okuva mu mwaka gwa 1962 paka 1966. Edwe tuvaawo eyadda mu bigere yali Apollo Milton Obote oba gwe bayita Obote 1. Ono nga yakulembera Uganda kuva mu mwaka gwa 1966 paka 1971. Then mwe tuvaawo ne tugendewo omusajja erinnya eryayatiikirira ennyo nti n'olumu paka nakati bannayuganda batambulako ebweru bagamba bw'otuukayo bwe bagamba ku Uganda boogera ku musajja ono. Kyogera ku Idi Amin Dada. Omukulu yakwata obuyinza bw'eggwanga mwaka gwa 1971 paka 1979.
osobola okubalabalamu bbanga ki lyakulembera eggwanga lino. Wetuva awaawo eyali owookuna oba president owookuna okuva independence Uganda bukya ebaawo oba efuna bwetwaze ye mukulu eyali amanyiddwa nga Yusufu Lule oba Yusufu Kironde Lule. Ono nno yaliko okuva April nga 13, 1979 paka June nga 1979 sosobola okubalabalamu omukulu yakulembera bbanga ki yaliko okuva nga 13 April 1979 paka nga 2 June 1979 April, May, June ekitegeeza omukulu aba yafugayo myezi ng'ebiri awo ekintu ne kitagala. Then president yaddako yali Godfrey Lukongwa Binaayisa omwaka gwa 1979 paka 1980. Osobola okulaba nti omukulu eggwanga yalikwatamu omwaka gwali gumu gwokka bwe guti. Then bwe tuva awaawo eyaddirira yali Paul Muwanga. Ono nno naye yakulemberako nnaku bunaku olw'ensonga nti obuyinza bw'eggwanga yabukwata nga 12 Maayi omwaka gwa 1980 then n'abutanga 22 Maayi omwaka gwa 1980. Yafuna mu mwezi gwe gumu gwe yakwata obuyinza era gwe mwezi gwe gumu gwe yabuta omukulu amanyiddwa nga Paul Muwanga kubanga era kusoma mwezi 12 May 1980 paka nga 22 May 1980 abate yafuga ennaku 10 zokka. Wetugende waddako Obote 2 mu party 2 mwaka gwali gwa Apollo Milton Obote mwaka gwali gwa 1980 paka 1985. Kati ate obuyinza buvaawo butya okujja mikono gyono aliko mwaka gwali gwa 1985 paka 1986 omukulu yakwata obukulembeze bw'eggwanga yali Tito Okello. Nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Hanibites ow'omwenda bukyagwanga lifuna independence bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwakukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu layini efaananako bwetyo. Bwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Hanibites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu
subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde kenkamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.